yakombuza mukyala mwana oyo mubikajjo nabalabanga nga nefuula tabalaba naye nga naye mukwano ndi mukulu otuula bulungi okay ati tofuga nnyo nzize onofuna ku ddembe so tondaga nti okitegeera kati ngenda kufunira transport oddeyo nesenga media yajja omuyinawo cash nzina emitwalo ebiri zikumala nesenga media yajja waneero ekyamutwala nga tewali mmere ebiri ziri cash ogenda zimpa nenga senga inamuko mwagazaji inamuko munateredde like obubbi era tokomyanga kyabba bera muwa otonda bisatu obubbi nakabba bimeka amanyumba g'abantu gobadde bomenyanga nze nyabukulu ogwe nakugamba nja kugalamiza nsinku kube sego kuma ogolamu amanyo sina buzibu ate nga sikuteeko so okay kamputesenga ogenda kukola ki kamuyitoleyo amanyi bibeera bye byabadde awo tebikumala nali manyi wajja mu town n'otandika olabuka naye wenna wasigala bako okumasaa kumanyira nze ndi mukulu business nali nkoleyo ku ddwaliro seyo olinga ngamba ngine nziba amaddagala naye siri mulwadde so ngamba business senga sente ze ayina ali awo yabweyiya sente ayinamuko ayinamuko ku mogolo tayine mogolo olaba n'emmere yiyo ey'ettooke baatuwadde eriwe neiba yali tuwadde sigala mogolo ngamba oga mogolo emmere amaja sente cash nze simanyi nze sibaddeyo naakadda mukwana nkyawunya amafuta gange ate kati nstressingawo nze simanyi nakumanya mafuta mbuki ani gwobalabala booti nebo onyumamu olukuba naye watanegendereza mmanyi senga kampite senga genda muyita ogenda oddeje wamu lwaki otuula bwotyo ngoba somamu ano tulya ki tulya kiro saawa mukaaga okuva ku makya tetulya kimu sina buzibu ate senga takkiriza kufuluma nange mbeera wano sifuluma gete eyo giraba sifuluma wadde wabweru wadde okulingiza sirinako buzibu temufuluma nze nfuluma so temufuluma nfuluma ate takkiriza kuleeta n'abalenzi wano ogenda kukola oti nava mu saizi z'abalenzi ndeeta abasajja sabalenzi bammwe sina we batwala okitegeera ate tondabisa n'abasajja bano bona tabaagala senga ate mwana wandibadde weevidako kati agenda kukuma mpaka ddi weerengere wenna olina ebintu okitegeera ogenda oli mu sente zange naye mwana gwankubya n'obwamu ndi mu sente ezo bishanjamuji ndi mu sente ezo bwe lwasanga yakulabiko ozakuleka tadde mukungamba bintu bya kisiru saba kumanyira baithe kwata wali amatoko waati tandika okukwata emmere oyogera nani ati tuula senga tuula bulungi olabisa ye lwaki toto olina mpisa wena weegalagala omwana omuwala otulaba bwentudde wedda mbawulidde ku geti nga bakubuulirira tomalina kunogola amatoke bakuwogolera e Dubai waza kuwogola mbadde awo mukuwogola bagamba mogola kuwogola so birya naye tumanyi yadde weekweka everything. Oh shit. Yeah guys, I'm just here in America and jagala bagamba omukozi agenda kumpa chai today. Hello. Katiba wana kuyomba wanazanya nsinga kisimo bobe. Ba ajambra. Oh. Brisher yeah, I'm just here in America and so everything nyabo naye onjagazaaki seruyombo oh sorry bijeko mukozi ayagala byakulya nze bw'oyise omukozi okay tukakane just ninayo today outing I'm gonna be someone surprise. I never told you yesterday. Surprise is ebinkwatira kuwanga oli mu ngoye zange wakoma mu class kije class azino sokungabe nti sema ugenda outing for everything. What do you mean? Like nti oli mu ngoye zange wakoma mu class ki they no longer want classes bakala assets bye biki
bane ono mwana musedi bane se saga kuda mukumanya Brisher saga kunkulako waya tonkaka kukubago nali ngenda kuva mchalo gwenga nkukumi ate ne sana saga kumanya kata toli mukuseka bisetse lwacho manyire ngonyumya ki sisa kwa appreciate kango oli mungweza ngeze litawose jemu yingira mu nyumba kitolo jemu saga kumanyira ono gwedeno chicho buzibu badde ki sengo yali mungweza nge ali mumpiri zange lwaki obeera mu ngoye za munno wamugamba ekiweevu akisuule kati mbali manyi abisudde nenegezaamu abisuule nga tubitu gwe nagambye wiigi ogisuule angambye alina asset nze byebiki mu ngoye zange gwe olina kaseti assets omugambye twatoba asset kaseti kyeki ebiseera otoyika kyenasomerangamu kadde nga ntwala ojja kunyoola omukono omwana buli kimu akozesa maanyi anti senga neruli nawe wayambala engoye zange ne senga bidya nayambala sheddi zange se family maneno muntame mubeera mu bintu byanga mubyambala do you know how much is spending okugula ebintu byange ivo oyagala kunkuba oli lutalo ngamba bwivunjisuuleko njijjako iyo nno jijjeko because it is my way senga yabimpadde nobimpa naye lwaki oyambala ebintu bya munno tekikwambaza ebintu bya Brisher weesonyiwa ebintu bya eva tayambala wano bintu bya muntu nze tebangulira ngoye nange nze kuzaala nze taatawo baze maamawo senga onalinga gwe lwaki naawe muno tomuwa ku ngoye lwaki olina engo maama kiki oyambadde kimu senga design look at me gwe nti wembadde nyambala okuva n'olwaliro nkwagala mu gomesi senga gomesi zalumbe n'abo bantu bafiiri abadde ngamba mbu agenda namu bbaala nkoleyo ki eva ogenda mu bbaala wangambya wanombu eva agenda meetinga mbusimanyi gentleman bane senga onasala kigambo lwokubali mungoye eva ogenda mu bbaala amaso akuba mbega wa bbaala agambye agenda wa mu bbaala inayo gentleman anti sa waki onsongamu omulabye naye ng'olaba omubiri gw'omwana omulabye